tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli. Amanya n'eddoboozi nno bampita Ntambi Jimzo. Olunaku lwa leero bye tulina byennyamiza biyingula amaziga bireeta n'okuba nti omuntu yeebuuza kikyalina okukulu kuba nti asigala owakabi mu geemu eno gye tulimu entertainment. Mwana muwala gwe bayita Nina Rose so far yeetaaga obuyambi bwammwe financially. Omuwala ono wetwogera twakitegeddeko nti mu research twakoze nti Nina Rose ali mu mbeera etali nnungi era omukyalo ono atambula yeebwala n'emmotoka ennaku zino takyasobola givuga akozesa Uber oba ez'abakyalibe. Nina Rose kye kyamutuukako naki nsonga ki lwaki asalawo kuba nti obulamu bwe bubeera miserable eri abantu abalala. Nina Rose yasooka naye kyangwa nava mu Boomback ntulowooza nti oba ayina move yakabi ng'agamba nti abasajja bamu Boomback tebamukolerayo ebintu byayagala okujjako kuba nti bamusaba akaboozi n'okuba nti bamukaka okukola ebintu bye byatabyagala. Yasooka n'atambulamu ate embeera awo tetwategeera because we yatambula yali n'ennyimba ennungi ng'akola kasente. Ennyimba ezo zaali ayina inama munda ddala nezisigaddewo. Naye kyanga n'agenda twakitegeddeko nti yazzeeyo naye ate obulamu bwa Nina Rose si bulungi. Nina Rose ennaku zino tasobola nakuba nti afuna bambi ku ssanyu nti in that n'abantu abamubanja abeekweka. Nina Rose kigambibwa okuba nti bamubanja okuva ku nnyumba paka ku bintu ebyenjawulo. Waliwo muvubuka omu yabadde agenda kumuggyako essimu ye eya iPhone 6S but unfortunately esimu ya Nina Rose eno omuvubuka yagenza okulaba nga talina ssente gy'asobola zijjamu because simu mbi nnyo yafa tesobola kukanikika era buli omu yeebuuza Nina Rose akozesa atya essimu eno. Nina Rose twakitegeddeko nti obulamu bwalimu bwennyamiza in that bagamba mbu akasente kasinga okufuna ennyo akakozesa mu biragalalagala. Nina Rose y'omu ku bakazi abamanyikiddwa e Uganda nga banywa nnyo cocaine enjaayo eyo n'okuba nti munywi mwenge. Alina amabanja okuva mu bbaala paka ow'omuntu we amwambaza in that Nina Rose takyasobola kutambula misana. Waliwo omusajja omu yabadde asazeeweera amutwale ku poliisi naye abantu ne bagezaako okuba nti bamuwolerezaaleza era n'asalawo kuba nti amusonyiwa. Nina Rose kigambibwa nti alina ebimusumbuwa ye ng'omuntu. Alina bingi ebimusumbuwa ebimuleetera okuba nti drugs zimutwala which is I think not good because buli omu alina ebimusumbuwa. So gwe bw'oba nga oli promoter nga oli eyo Nina Rose mufuneyo kavulo afuneyo zaafuna because amabanja gali mu bubi tasobola ku affordinga na kikomando. So yeye embeera gye tulimu eye Uganda simanyi oba akamotoka Nina Rose bakamulekera oba nako bakatwala because omuntu bw'aba tasobola kuba nti afuna mmere yakulya n'okuba nti asasula rent ensonga siraba nsonga lwaki asobola okubeera n'emmotoka. So Nina Rose mumusabire obulamu bwe buli awo bugenderera. Bino n'ebirala mbyobolinda nsigadde Ntambi Jimzo. Follow me on Facebook, Twitter, Jimzo 16. Tubeere nga tukikwasaganya. Bye bye for now.